Ebuvuddeko akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kalangirira nga bwe katandise okutabaganya enjuyi ezirina obutakkaanya mu kakuyege okunoonya abanaakwatira ekibiina bbendera mu kalulu akajja. Olwaleero akakiiko kasoose kusisinkana abeegwanyiza okukwatira ekibiina bbendera mu disitulikiti y'e Manafa ku mutendera gwa ssentebe wa disitulikiti kw'ossa n'ababaka ba paalamenti. Eno abeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Butiro County balumiriza munnaabwe Kefa Mafumo okugulirira abalonzi nga bagabira enkumbi. So he has been moving around. He has horse which has been distributing, claiming the president gave me this horse to come and distribute openly, and that you should trust me because I'm nearer to the president, and immediately I'm elected, I'm going to be the minister. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi alagidde abavunaanibwa okwetonda ku biboogerwako bwe biba bituufu. Wano Mafumu yeetonze n'asuubiza obutabiddamu. Whatever I've been doing wrong with whatever form, I will not do it. Thank you, Kefa. N'abeegwanyiza eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Manafa nabo balumiriza munnaabwe ategerekese nga Anet Musibika olw'okugabira abalonzi ensimbi. They even call her a mine. They even call her a bank. And she proudly stands on the platform and says, they say, I give money, I give money. Who of you does not want money? Ono naye yeetonze. But where I've wronged my colleagues, I genuinely apologize. Thank you very much. Akakiiko era kasisinkanya aba disitulikiti y'e Luweero abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Wano bava mu kitundu ky'e Katikamu South balopedde akakiiko nga munnaabwe Marvin Mugisha balina ekibinja ky'abavubuka ekikola effujjo. Abavubuka bano bagamba nti baggyibwa mu bitundu by'e Kampala ne batwalibwa okukola effujjo e Luweero. He is the one aiding and abetting this movement of ghettos from Kawempe, that is in support of what Katikamu has said. Newankubadde bonna abeegwanyiza ebifo mu disitulikiti eno bayitiddwa mu nsisinkano eno, Mugisha talabiseeko. Era wano akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi n'asalawo okukubira kitaawe essimu okumanya ensonga lwaki talabiseeko kyokka nga yayitiddwa. Nedda ayangwe wano. Tuli mu meeting. Wano wasinzidde n'amuyimiriza obutaddamu kuba nkuŋŋaana okutuusa nga yewozezaako ku bimwogerwako. We are now writing to him to suspend all his individual campaign activities until he meets the commission. Tanga alagidde abavuganya mu kitundu kino okuba enkuŋŋaana eza ssekinnoomu okuggyako abo bakwatagana nga bo baddembe okusigala nga bakuba kakuyege owaawamu. So we have allowed them to continue with their independent campaign, but even then they are supposed to make a program here, a program agreeable to all of us before they leave. Nefe obuzibu bwe tulabye tulinayo ba MPs abasomba abantu abangi ate ne bataganya n'abantu ba kitundu kubeera nga tubabuulira ensonga zaffe. Akakiiko kalabudde bonna bavuganya okwewala ebikolwa eby'effujjo mu kakuyege nga yenna anaazulibwa nga yenyigidde mu bikolwa ekika kino akakiiko kakuwalizibwa okumusazaamu.